fena tulina challenges eggulo nyina omukyala mukwano gwange twahavinze lunch together yanyumiriza muganda we challenges zayina nengamba ayi mukama nze ate nga ndi bulungi okyuli andowooza tolinda munja kucyakalanga nyina emyaka nkaaga mbunkolerera bukadde nina assurance kinti ndikaddiwa nina assurance kinti ndikaddiwa ekirala bwemba nkaddiidde mu kagaali tolabayo bantu bakaddiidde mu bugaali atya beerawo ku nsinga agenda okufa enkya ate beerawo ng'agenda okuwangala emyaka 10 basically celebrate your life weisenga agenda okuwangala emyaka 10 weisenga agenda okufa enkya ate weisenga agenda okuwangala emyaka 10 ku nsi kuno kubanga sina bukakavu nti naweza emyaka 8 9 oba 10 so buli lunaku katonda lwalukezezza nyina okukeera ku makya ne mwebaza nti olukezezza ndi mulamu kangende mu kibuga okitegera ndowooza ate naddala abaana abawala mulina okulabika obulungi bana bawala yes omwana omuwala bw'oli mumpi yambala akakondo wanvuwe bw'oba tolina mabeere yambala magic bra bw'oba tolina nviiri nnungi yambala wiivu kiwaani enseno ya kiwaani bw'oba tolina kabina kayiiye akabina mujimu oteekeko akabina akali plastic si ka plastic mujimu gakola obubina nze tubeera mujimu waliwo special workouts nga za bubina ngafe bwe tugenda mujimu ne bagamba okole maso ontegeera ndowooza nga bwe tukola aerobics ne tukola zumba waliwo special workouts nga zikola bubina boka yes ekyo akyagala kubira Gashumba bainstructor bangi bemmanyi ababikola ebyo omukazi nakola akabina ku gym nali sikimanyi kati nga bulengenda mu gym nsamba ng'abaana abawala nga balina workouts bakola nembuza bainstructor ne bangamba nti bakola bubina era obubina ne bugendako wano tolina muyimbi gwomanyi yayina akabina olubaawo ne kati alina akabina wano mu Uganda nga yayina akabina gundi twegera manya g'abantu tulina entalo ezitumala situkyayongera ntalo bajja mukubuulira mu birango producer omubiri toning omubiri omwana omuwala niyo obeera otya n'omwana omuwala ng'omukono guleberanga eki these are facts wagidde abaana bakola amabeere yes ate go bagakola bati bambala ki nazo wali workouts ezaago nolisanga lite ba investor kuba business y'abantu maaso bagirabe kinga ng'omwana omuwala atali mufumbo obeera otya ku mukolo n'otuula eri emabega tula maaso Bagashumba ba investor gye bali teekawo embeera buli muntu akulabe weetege olabe MTN ekyalanga ne Airtel ani atamanye MTN ne Airtel ani atamanye Emirates obeera otya ku mukolo omwana omuwala batulewa mu maaso wano yes wona mulabira kyala namwe abaana abawala bwe boyina omusajja yakuwasa oba boyfriend wo buli lunaku olina okulabika ng'oyaka yes this is it nentambula ntyana mumoloka nga saagala ove namukuba ajja kunswaza sigala wonzije yes otegera ndowooza look good wunyaka wowo akalungi ontegera ndowooza gendako mu sabuna gendako bakoleko body scrub negwe noba n'omubiri nga gulinganga skin yagonya kwefaako obulamu kola ki kwefaako kitegera ndowooza it's very very important kati bw'omala okwefaako ku mubiri kati obwongo soma ku bitabo TikTok nungi nnyo fine ne TikTok 90% ekiriko butwa nze ddanga nkyagenda ku dates ogenda n'omuntu ku date ng'omuwala mulungi naye ng'ekimuva mu kamwa n'ogamba ayi mukama kino kiki singa wakendeeza ku bulungi n'omuwa ku magezi nga kyanga omuntu bw'anaabikka akamwa kano nga tomanyi nti alina amalibu you get it mu abaana abawala it's very important omusajja bw'agenda naawe ku date ayala nnyo okumanya ekikuva mu bwongo intellectual debate ki ekigenda maaso ompulira ndowooza kubanga nze mbeera nabo everyday mikwano gyange ontegera ndowooza kati nze nyina omukyala mukwano gwange namugamba you know what every week wakirisoma yakatebo kamu buli week ate kati ngenda mulemerako ampenga samale byo byasomye kubanga abaana nabukeera abashira babeeranga waka it was a must nga balina okusoma nakizuula nti tebagala bisoma ne bagamba kati mumpenga samale kyokoze eki kyosomye ontegera ndowooza kubanga buli wofulumya akamala lwe tutegeera levo y'obusiru bwo oba levo ya ontegera ndowooza so wewunya abaana bawala ababeera nga bakola abatule emabega mulembe gwakola ki kwetega yes omwana omuwala oli single badly you want to get married oli ku mukolo guliko ba investor naye otudde eri emabega lwana otule mu maaso omuntu atamanyi kwambala omuwa $2 million n'ayambala ebiviiri bino ebyakanga ambulance yellow pink green ekyo kintutte ku interviews omwana omuwala togenda nga okukola interview yonna ng'olina ezo enviiri ezakanga ambulance tobamanyi wano omuntu ng'alinga ng'alina ebyoya by'enkoko mu mutwe tokikolanga togenda nga ku interview omwana omuwala ng'oyambadde flat shoes olina kwambala kakondo togenda nga ku interview yonna omwana omuwala ng'oyambadde ekiteeteeyi ekiraga emikono wano kinda kubanga kikomeno nga jacket
Ontegera ndowooza olina okwambala colors blue, cream or black. Tosobola genda mu kasuuti kamyufu for job interview. Look funny. Kirala bw'obanga ogenda okusaba omulimu ne bwoboya oli musiraamu ng'olina oluganda ku nabbi togenda nga weeveeyirinze okujjawo ng'ogenze Kibuli oba oli Kampala. Oyinza ogenda ku interview panel ng'abantu abaliko tebaagala basiraamu. You are the best candidate n'enyambala gy'okoze ki gy'oyambadde. Abaana abawala abakatoliki togendanga ku interview panel ng'oyambadde zisapule. Ojja genda ku interview panel nga chairperson waayo abakatoliki baamutama akuma omulimo. Ontegera ndowooza ekisinga okunuma mu universities abaana baffe gye basomera tebababuulira bintu bino ebiri very basic. You get it? Okiwulira ndowooza okimanyi president wa America alina essuuti gy'atayambala. Obama oyo yayambalako essuuti eringa ng'eya yero. It was a back crash. President alabika atya bw'ati. Yes. President alabika atya bw'ati kubanga president is the image of the country. Nze bano tuneba minisita ba mulumu ne ngamba kino kikyono yavaawa bibambadde. Kuba minisita alina okubeera n'omuntu ali in charge of his or her wardrobe. Ogenda ku mukolo ki tugenda ku state dinner embassy gundi yetuyise olina kwambala otya bw'oti. Olya ndowooza. N'engatto zimatalinga so byebyo abakitegedde mukubire mukama engalo ez'amaanyi. Tokikolanga ng'ogenda okusaba omulimu. Bw'oba ogenda okusaba omwana omulimu bagiyita bana bakiyita ku kamwa kono kye basiigako colorless. Ontegeera colorless kubanga ogenda ku meeting abana abantu ba executives ba World Bank and you will never have an you will never have an opportunity to impress again, making sure nti buli ogenda okusinkana omuntu akwagalirawo teri kintu kibinga ku appearinga before someone for the first time nga you turn off. You turn off. You say that again. Teri you will never have an opportunity to impress again the first time. Enda kubeera super. Ontegera ndowooza. Ontegera. You will never have an opportunity to impress again. Teri kintu kibi nga ku meeting abantu for the first time nga you turn off. Ng'owunya olusu. Nova mu meeting nga buli muntu aga kino kiki. Okiwulira ekiramu abaana abalenzi. You should always wear like a prospect, not as a suspect. You should do what? Wear a prospect oba kitegeeza. Ate suspect. Ng'ebiviri by'olina ku mutwe gwo. Nga bibayo singa abantu babbi ensawo y'omuntu enajjeera. Poliisi eri mu kuyoola buli muntu. Ne bakusanga ng'olina enviiri nga bwe zisanze nga bwe ziri omwana omunene. Tibakuyoola? Bakuyoola. Ng'omu kuba bateebereza. Yes! Kifaananyi kikulu nnyo. Nnyo nga gye nkomezza. Ekifaananyi kyo kikulu nnyo. Kyobula president wa America atambula ne Air Force One. Abantu abasinga temukimanyi president wa America atambula n'ennyonyi bbiri. Ne vice president alina eyiye. Ne secretary for secretary for state. Image nkulu nnyo kakize ku baana baffe abato bano bwe muyita ba bloggers. Ajja okukolako exclusive n'obula n'okukaaba amaziga byayambadde. Ayingira office yonnange olusu olugi lwazze nalwo. Bano ba bloggers. Olina ayingira office ng'enswera ezimugobere oyinza okugamba battalion ya nswera. Nego gwazo okusinkana n'ogamba ayi mukama nkole ntya. Tewali company y'amaanyi, teri company y'amaanyi egenda ku advertisinga naawe ng'okoleza exclusive oyambadde ebisaati eby'ebimuli nga bw'osanze t-shirts. Omuvubuka ono omanyi gwe bayita Ibura Ke oyo. Ibura Ke yankolokotanga nnyo. Neze nga simulaba ng'ali ku UBC eyo. Muto wange yangamba why ku UBC wali akasajja kakira kukolokota. Ne ngamba I don't care. Kati olumu mbandi mu office. No, ng'omuntu akubira esimu Mr. Gashumba nsaba kukolako exclusive. Ne bwamba you come. Kyamutwala emyezi ng'ebiri okunconvincing najja. Ngendo kitegera Ibura Ke. Ne mugamba let me ekisooka sijja ku exclusive. I want you to go and apologize to me. Abaana bange bakola kyo bakerengako. Ekira ngenda ku exclusive ng'okomyewo omulundi omulala ng'okyusizza show erinnya. Yali agitanga wolokoso. Ne mugamba oteeka otya omusajja anganze ku show gye bayita wolokoso. These are facts. Omwana oyo ng'ataafunye abantu abanene ba interviewings. Kwe kugikyusa nagifuula extra digest. That was me. You cannot say you're going to host the president of Uganda, the prime minister of Uganda, the katikiro of Uganda, ku wolokoso. Successfully kati buli kintu kyakuzanyiramu tuzanyiramu kiki. Ibula is an amazing young man. Yanzija ku interviews nga 3 za training nga tesemena kumanya. Wagana ogenda ku wolokoso. Nagana. Kati bwe ndaba omubaka agamba bo bamubyeko essimu. Mpozi nga babaka banno be bagibbye. Omubaka bwe boogamba nti bakubiddeko essimu mu State House Entebbe. Mpozi nga babaka banno be bagibbye. Erinnya lyo lirina okubeera ku lukalala. Kasita libeerako n'oyingira
nebo bana abasirikale 10 bonna basigala bweru bweno yingira ne driver wo na ku droppinga obago wevuge moloka no giteka mu parking no tambuze ebigere waliwo obaide wingi eriko on the east ne bakebera wali tebalinago batakebera nyina general omugwe nagenda naye bakebera oli nzate tebankebera na nyuba kyusa general ne ngamba ha bano ba general bujjo batwekyangirako ku street neno babafuula ne ngamba lawa kipara ompulya mulinga we ngamba abana basoka mukubira saluti saluti olumalo gikuwabwe pa batandika ogwabwe ne baza buli wamu ne zipu bagikebera balabe oyinza kubanga zipu gye walese eze kumalawo sabalwanyi kakati ne muyingira kati bamuyingira bwe muba mugenda ku meeting zonna waliwo on the left bamuleke simu buli muntu simu ye ne bakuwa kakaadi kaayo ne bwoba oyina simu gyoyagala okuba osobola okuva mu waiting room nojja n'okuba essimu n'ogizaayo ekirala bwe mubanga mulimba omamanya ababaka abasinga mu your villagers these are facts yes nze mbeera nabo mikwano gyange bannakyalo bw'ogaa nti essimu yakubiddwako gavumenti ya uganda erina capacity okumanya essimu eyo yabbiddwa wa sina ku mubaka naffe we tuli wano kati bategeera bulungi nti kungu ne gashumba bali ku mulongooti bwe guti era basobola okutegeera nti simukaadi bwetyo bakoma gikozesa ddi obusobozi babulina oba ku levo yange gashumba nange mbuyina akiwakana mpereze essimu yo wano enamba yo nkubulire wooli nze oba gashumba ku levo yange mirundi yagiyitanga miso oba gashumba giso oba nyina capacity how about the state of Uganda so olya kugamba mbusi bamubiddeko essimu mu state house bewagenda nabo bebabba essimu babakabane babanenya ekirala abasirikale b'SFC abo nze sirabanga abasirikale bali disciplined nga abasirikale abo nze okuinteractinga nnyo n'abasirikale b'SFC bibadde byebiseera nga tutambula ne General MK across the country kubanga be bamukuuma owe-SFC ne bwaba bakugamba nti vaawo otakuboggolera naye lazima olina okukolaki olina okuvaawo so omubaka yagambye mbusimu bagikubiddeko mu state house olimba kifubwe fufululu musaakinge ababaka be wali nabo be babba simu yo kisoboka nti ababaka bannaabwe lwaki eyo title emuweebwa buweebwa ate emugibwako owulira waliwo karakita y'omuntu nga toyinza gikyusa waliwo byotakyusa abawala olaba omuwala n'omukwanira eka mwokyawo nga mulungi nnyo nga badde ali amawowoolo anywa ne kawalagike n'embizzi n'omutwala ekkololo mu nnyumba eri gold plated era ekitambo kimala nekimulinnya nekimuzaayo eri mu banne ali ku mawowo anti waliwo emboozi gyatafuna ekkololo ate okubeera ku foomu okubeera ku foomu kiri temporary omuntu ali class yabeera forever yes foomu eri temporary kyova olaba osanga omuwala ali class n'omu emitwalo 10 n'agenda mu wino n'agula obugoye n'ayambala n'ogamba Allah kino ekyengera kye wampa ate sikirabanga omulala n'omuwa miliyoni 2 n'ayambala engoye n'ogamba nti kino kiki engatte emasamasa etemyanga ambulance ekitete ekitemanga ambulance enviiri oyinza ogamba nti eno empanga yaluwa bagireese eyemasaka yeggulu ebyoya ku mitwe simbalaba n'ateeka obukoko bwe bateekako wano waggulu n'ateekamu silver noga kino kiki era oyo bw'anaabira mu kisenge kyo manya chemicals zalese mu kisenge baafu namba era ebinaabiro ebyomulembe bwe kibeeramu sensa kiyinza n'okusindika message ku simu yo nekigamba kino kiri too much kisuse so olita balimba oyo agamba mbu babbye essimu bagimubiddeko mu state house kebera baduleva bo ne banna ababaka be wali nabo it's impossible yani erinnya ly'omubaka simumanyi wawudde buulizo nalabye ne kirunda ku tweet ye nga abitaddeyo munamuli wa president waliwo ntiwetazanyiramu ennaku zino you cannot say nti ndi bundi bujjo bana basiemayi bano ab'SFC bajja kutegeera nti wa oli muyenga bakukwata ebulungi nnyo bakwata ne bateeka nti wano olimba kibatwalira eddakiika 7 all phones and other metal objects are surrendered at the security gate. Siche kugambye. Yes. And an identification pass is issued. Siche kugambye. Into State House premises. Since 1986, when President Museveni occupied the State House, no such incident has happened despite the daily big numbers of guests. If a guest parks their car outside the gate, management of State House cannot be responsible for any thefts thereof. None of the MPs advised to report. Nonetheless, the MP is advised to report the matter to the police so that his phone can be tracked and promptly recovered. Ombaka huyo wabudyebo
abanda kasongola kuno babeerako nnyo Budyebo nakasongola wano Budyebo Kaunti nakasongola yani oyo mubaka Mutachirya Bernard Sechanze oyo nga simumanyi ali ku wakibiina kyo NRM NRM waliwo akantu kaka training wano wayogera wano ng'okubiriza abantu okubeera begendereza kubabaka ba parliament bebalonda nga tuyingira akaluka 2026 wakati aweze ebisanja bimeka baba bina babimeka ntemugeza ne muddamu kubalonda okujjako ssemujjo olwanga nti baagala clarity yongera otangaze ku kino enough is enough again kimala omubaka alina asusiza ebisanja bibiri tasaana kudda mu parliament lwaki ekisooka situbalaba nga bateesa omuntu gwe tulaba nga ateesa ku parliament n'atuwa facts and figures yessemujjo ŋŋanda omubaka yenka omubaka omu alimu ababaka 10 yessemujjo ŋŋanda kati gurupu y'abannambooze nze nkuze mpulira Nambooze ali mu bisanja 4 awulira tebasaana kudda ekya Nambooze toyina right criticizing President Museveni Nambooze kankikubaliremu omubaka parliament katumuwe miliyoni 33 okiwulira sebo 33 ng'ate waliwo abafuna namu 5 times 12 months zivaamu miliyoni 396 omwaka gumu Nambooze afuna ulira miliyoni 396 ekisanja kibeeramu emyaka 5 times 5 afuna 1.9 billion afuna billioni emu 1.9 billion emu mwaka 8 lafule 2 billion yakamala ebisanja bina kitegeeza Nambooze yakafuna 8 billion oko situtaddeko the 1.2 billion ze yalira nga aliniiroko nga yefulambo mulwadde weyalwalira tumale tumukube yakomose bakyakwata emiggo bwe twamufungula emiggo n'agisuula wansi toyina locus gurupu eyo tikukudda ekibuuzo kiri nti babaddeyo emyaka 4 ebisanja 4 impact yaabwe eriki ku ground 0 abantu b'omu Buganda mwerabira nnyo ababaka b'omu Buganda beekwekanga nnyo mu kintu ky'emmengo tugenda kulwanira federo tugenda kulwanira Ssaabasajja Kabaka munda mumbulireyo olunaku lumu ababaka b'omu Buganda lwe baali babadde mu parliament ne bagamba nti eno nsonga ya Buganda ababaka bava mu Buganda yes ensonga za Buganda diwe bali basosowaza mu parliament ensonga za Buganda tezitegeeza Mengo zitegeeza the central region mulumbulireyo tebasaana kudda omubaka asusiza ebisanja 2 manyi bangi muri mikwano gyange I don't care sijukira ko wacho je Nambooze yekka Nambooze tewali wano tewali muntu mukuusa nga Nambooze Nambooze akufumita pini ate ye n'akaaba yagenda mu America ne bamuwa 1.2 billion nga buli lunaku government ya Uganda musasula siringi $7 nga bawo mujjanja bemuwa $5 muyamenye ko mugongo n'akomawo n'agamba mugongo gwateredde ne kati omukono gwe gukyalemye nga era ayagaladdeyo ne tumufungula Omumerika asobola okufixinga omugongo n'alemu omukono w'abantu ki ate nze anankola ki mu parliament yomu mikwano gyange mbamanyi talimu ogwaffe guli gumu kubuulira bantu senkubuga oyo balina omuzannyo gwe bakolanga nti omusirusiru walira ddala omugezigezi wala simple yakafuna 8 billion mwe abatuwuliza ku radio 4 ne radio 7 nze manyi billion nalimbaddeko nayo I know a billion kyetegeeza bw'oba ne billion ku account buli lwoyingira banka buli manager avaayo okumanya billion y'amaanyi waliwo ne banka eyanze kulyawo olwe Sunday kubanga I badly wanted money osege nga balimba Museveni mubi mutulage nti Museveni mubi nga mwete mu standing again you get it Nambooze group ya Nambooze bali badde Nambooze yali badde ina kifaananyi kya Yoweri Museveni statue ya Museveni mu compound ye nga agisinza nga fwe tusinza statue za Bikira Maria kubanga yamufudde kyali ngamuwakanya ontegerano ye mwalira Nambooze buli kisenge kye kyali baddemu ekifaananyi kya Yoweri Museveni okumwebaza sebo watukolera eggwanga mutufunidde bino Nambooze yalina ki yakolanga mu katale nga musirike bano basikali ababeera mu butale Nambooze you get it Nambooze road mayor y'Olukwago balina lo farm wano Kulisoni road nga pioneer mall awo nga ngenda wonnyo nebo ndaba sebo kati abigula n'akabina Nambooze luyedda nga sinza musaba kanamba ne kati nkamusaba abuka ng'ennyana kakati kamusajja oleke ye yamujja kwani yamusanga mu kiko kye Bwanda ompulira
So tebayina so abantu betegereza amaze emyaka ebisanje ebibiri mu kadda okujjako Ssemujjunganda oyo Ssemujjunganda si mubaka wa Kira, mubaka wa Uganda. Ssemujjunganda bw'ayogera ebigambo obanga wali olidde ku Luwombo omukazi omuganda lwe yafumbye obulungi omuwuliza n'alaga kino ateeseza ku fula ya parliament ku madaala n'ayogera ku radio n'azigendako ku TV n'agendako Nambooze n'omugoba ku NBS ayinza okufa ekitegeera eyo group tedda sebo Kyagulanyi sebo principal bano group eno tobawa tiketi leta ku baana abatabala nabo bazimbe ku mayumba kubanga na bano twabasindika tuteeseza bade nonyeza luno luyimba nti nebe twatuma tuteeseza olw'amayinja nebe twatuma tuteeseza bafuna billions nabo bateeseza mbuto zaabwe okitegeera njagala omuntu omulala jena yazimbeyeko nyumba omanyi nti ekyo kankireke njakyogera olala sikati sijja kyogera kakati mama abantu bayagalidde ku mulembe gwa ate kinuma okimanyi balowooza Bagashumba ffe tuli mu kweyagala abali abalala abali abalala bavuma ffe wali program gyadde nkola badde kuneyondo ba Betty Bwanika n'abaako omu ku bakulembeze bangamba mu Nuupu naga yasulanga wano ebukoto ng'apangisa karumu akanyumba karooms bbiri nga mukulembeze mu Nuupu Bwanika waliwo yasulanga mu ntebe mumanyi kati yazimba ennyumba kyanjaawo nene bwe yenkana Kereziya y'Irubaga n'ebizimbe ebirala naye nga wano mu 2020 ng'apangisa karumu mwe abaana bamwe nga basibwa Jesus butunuulira obulamu bw'ababaka baali ki omuntu atalina bodaboda ayina emmotoka nnyawaka katugenda kubambula mutwe ku mutwe tugenda kubambula ani gwolimba ababaka ba Nuupu bemmanyi ku kisanja kino abalina apartments sibamanyi nakubamanya nga tebazirina luli Jesus wano omuntu yenemu ku ssente gwe tumanyi yali Kyagulanyi yes Kyagulanyi yes gano ke mazima these are facts nze kirinzisa mazima Kyagulanyi yalina amakaage Kyagulanyi ng'alina ekizimbe kye waneeka mwokya omusajja mugagga no si mugagga byanjawulo mu kyawule okuba ne ssente n'obugagga byanjawulo ng'alina biiki erwe busaabala n'ebintu ebirala nze Kyagulanyi yali mukwano gwange nga tunyumya ebintu bingi ekitegeera ndo kati abalala batubulire balina ki abalala mufunzo kati banoonyi Museveni aveeko Museveni n'ava kuba pulezidenti enkya abaka ba Nuupu basula bakaaba amaziga kuba tebagenda kudda kyebalimbira abantu Museveni okuba ku kaninge buli mubaka gwe mwaweereza yali atya lulimi nyina gwe mmanyi yasulanga mu ddiiro lya sisita we ekawe empaawo mu ntebe mu ddiiro kati alina apartment buildings 3 ku lw'ebusaabala bagula dama takuzimba tebazimba so ompulira ndowooza ogambye oyagala bakole batya buli mubaka gw'omanyi nti ono amazeko ebisanja 2 toza twasuubiza eggulu n'ensi ne mwatwashwalinga kasatu basindika mu Lake Victoria mugenda tuleetera empuuta ekyasinze okubeera ennene ne Naire Park ne Kamukene ekimukaleetanga ngoli munyiivu yava kubanga I know them they are pretenders I know them and none of them can dare intimidate me I know them basaana okusinza Yoweri Museveni every day abafudde kimuli njagala buli mubaka aleete banka statement nga tanabafuuka mubaka njagala buli mubaka andage passport ye exit and arrival babaka bangi bemanyi passport bazifuna bafuuse babaka amaze kufuuka mubaka agenda nti ebweru w'eggwanga njagala buli mubaka andage medical insurance ye gye yalina andage eddwaliro mwe bamujjanjabiranga andage abaana be basomerangawa bino biri very simple abaana baabwe basomeranga mu community schools kati bali mu international schools abamwe bali mu bonna basome nga bajja babalimba mubayirewo omubiri kyovola abaana bano bonna bano abali ekitalya abo abaana nabasonyiwa nganze bagenda mu kintu kyebatakola ki kyebatamanyi naye kati omwana yenna omwana w'omuntu ayetaba mu kwekalakaasa ne bakusiba oba ne bakumenya amagulu oba ne bakutta nze Gashumba ffe twogedde omusirusiru walira ddala omugezigezi wala njakudde omulundi wa tugende ku gundi yatuleese wano yes of course batuufu nnyo abatali basanyufu bano abasibe kabadde kanyeewa kaabwe kwe baliira Kyagulanyi ssebo omanyi ompuliriza nnyonnyola ensi nubiyaniri n'edimutwe wabajjookya mu kkomera tunyonyole mukoddomi wono yani ono mwana no no waliwo omwana mukoddomi wa ino Oluganda ku Babi producer we mwerabidde erinnya Dani Magic Kyagulanyi nnyonnyola ensi best friend wo Nubian Lee ne Eddie Mutwe bo baavaayo batya nga bano bo ne basigalayo
babayo bati high level negotiations Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gweruuka ogwavaako riots abantu abasoma 50 baffe gwakomawa Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gwaluwa gwakomawa babaana babatu abeere Kitalya emyaka ena 4 years bali Kitalya muzadde kyayagala omwana wabeere mu kkomera mwabe batagendangako mu kkomera sabirira ku nsi ofe nga togenzeeko mu kkomera temukimanyi kitegeeza abaana b'abantu abasibe abamu babeerenga ku nnyonyi nga beeyagala bagendenga mu international schools kamuuze kino njagala omubaka omu wa NUP anageyo relative we omu aliyo Kitalya sijja kudda ku sho kuno njagala omubaka omu wa NUP ondageyo brother wo ba sister wo aliyo Kitalya sijja kudda ku sheno alina bano Bolivia alina Bolivia Lutaya ngolimbaka pala yes Lubongo Oluganda lwo so Oluganda brother wo ba sister wo Lubongo ya Lewis omuvandimwe David Lewis Lubongo ya ndagayo brother wo ba sister wo aliyo Kitalya muganda wange Katana ndagayo muganda wali Kitalya babi yitungo muvandimwe number 1 ndagayo sister wali Kitalya oba brother wo Kyagulanyi principal Robert ndagayo sister wo mutabani oba brother wali Kitalya abaana ba Kyagulanyi bali mu America aba Nyanzi bali mu America omusirusiru wali ddala omugezi tegeera siba nkyogera wano bano bafa ku retaininga position zaabwe mu 2026 kyovola ba Kyagulanyi yayimbudde ba Lubongo ya bonna ne bagenda mu parliament okudefendinga nti leader opposition aina kulondebwa asinze okufuna abantu muki na parliament owokubiri okufuna abantu mu parliament so it's not about you, it's about them kubanga office ya leader opposition buli mwaka eweebwa I think 3.9 billion parliament zejuwa 3.9 billion every financial year ate kati NUP ng'ekibiina I think mu financial year wedde bagiwadde 5.9 billion ezo mbeka sigena mu billion nga mwenda yes. So it's not about you gwampuliriza bo bafa ku retaininga before kati gwengo bifiramu banyuziza bati oyo Apollo observation gyakoze nnungi enwana gye balwanira ekifo kya leader of opposition Allahu akbar kiringanga ba doctor mwenda nga bagezaako okusavinga obulamu bw'omuntu akitegedde kubira mu kamengalo ez'amaanyi abantu balina ennaku ku mitima kungu abantu bayambye abantu baweeredde abantu balabalidde abantu ne basasulwa batya bigambo ebyo singa obitundulira tibyabadde byashira byabadde bya buli mwana omuto oba abantu abakulu sana yagadde musimanga ye nali badde mukubira esimu kwenda yenjina nena koze video eyo kungu abantu balwadde emitima ng'ekibalwaziza ebirungi bye bakolera abantu waliwo sikolo mu bamuyita George Orwell yagamba nti ekisinga otuluma ku nsi sinsobi ze tukoze n'ebintu ebirungi bye tukoledde abantu ababi kungu abazadde basacrificinze okuweerera abaana abakazi bali mu bino balina akasiro mu katale balina kawa bakola emirimu gyonna emijjama baweerera abaana ne bakula ne batasiima bazadde baabo kungu abantu bayambye abantu batalinaako Luganda nga takulinaako Luganda naweerera omwana okuva P1 paka university omwana oyo omwaka ne gugwako nga takubidde na ku muntu ono simu sebo oli otyo bamaama oli otya boba okyalina bazadde bo babiri nga weebali nga bwebakubira simu zaabwe bazikwata toyisangawo nnaku bbiri nga toyogedde nabo kubanga akaseera kajja kutuuka nga ozikuba teri azikwata boba olina omuzadde omu celebrating every day bano abazadde tebaagala bagulira bizimbe they want to be appreciated n'abantu abalala ng'obeera otya Kampala n'olya a 7 colored meal ogimanyi yemmere ebikanga 7 nga gy'olya buli lunaku naye ng'omuntu yakuteekako akataffaali ali emmere za kala 2 ozimanyi omuntu ali emmere kala 2 ye munaku ebeera kawunga na bijanjaalo bya brown akawunga keeru oba nga ali amatooke n'ebijanjaalo so message yadde beyond the heart ovolana kira kitadde ku TikTok ye nakamyo giraba ekirungi abantu miliyoni 1.10 bakagiraba okitegera ndowooza tuyiga okusiima abantu nga balamu mirundi twabeeranga naye ne mwogera ebitazikawunga mirundi avudde ku nsi kuno ninga twabanga naye ku diwinto ndoli nga n'amafuta tagalina gamutambuza isma all access buli kyayogera kyonna mukizanya kakati oyo mwana alinga yagenda n'essimu gyali isma access yes buli kyayogera buli kibeerawo nga bajja akataano muganda nga Sheikh Nuhu Muzaata bwe yabeeranga wani yamujjukiranga mutekera ndo soma bampuliriza ate mugamba olumu beera mukambwe don't be stupid okugamba mbu oli mwavu teri muntu mwavu ku nsi kuno atasobola kubeerayo kyawaayo tekiriwo mukimanyi bulungi mu Bayibuli omukazi yajja epeesa lye ku lugoye lye n'aliwaayo Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi
yalina buli kintu wano naye mumuwa amakula kungu singa ovudde wano essaawa zino nodda awaka nosangayo segwanga y'enkoko nobabuza eno yavuddewa ng'eriko akapapula sebo gwe wantandise obulamu e Kampala enkoko eyo giriyo. How do you feel? Abantu ababayamba tebaagala mubagulire ebizimbe baagala kuwulira nti someone outside there appreciates ekyamukolerwa. Ebimuli ebyo yasetemeka bwe kiba kinyinyo emitwalo 25 ebyo ebimuli nze kyogamba nti teekako akabaasa nze manyi ebitrendinga bwe mba njogera. You get it? Mama wabeera atya eyakuza arakuteeka ku nsi eyanywa buli ddagala erikaawa ng'ennyama n'omuceere agirya ku mikolo naye nga goli Kampala weebuuka. Mama wabeera atya ne gomesi 2 ngeno bwagirimiramu eno gye yeebikka. Tuzudde leero kyenzudde abasajja bakaaba silently. Taata wona ayambala bino ebikooti ogw'ettaka gumpuuba ogumanyi ogwo bino ebikooti ebinene ogw'ettaka gumpuuba oba abakungubazi balinze ggwe naye goli Kampala weefudde wa kitalo. You get it? So ye message yakibaddemu akaseera katuuse celebrating abantu bonna ababadde mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu. Nambooze celebrating Yoweri Museveni kuba yakufudde. Kadaga tayinza buta celebrating Yoweri Museveni. Anita Mong, Speaker of Parliament, tasobola buta celebrating Yoweri Museveni. Tayebu atasobola buta celebrating because if it wasn't Yoweri Museveni tebali badde kye bakola ki? Kye bali. Okay. Otegeera ndowooza. So message yakibaddemu.